tukusanze nnyo okulaba ku telefayina. Neyanza nnyo muganda wange bate mannya n'eddoboozi nze Steven Kaddumukasa era nga nvudde mu kitongole ekiruŋŋamya n'okulondoola akatale ka insurance kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Twogera ku nsonga y'okuba nti abantu balina okutandika okuba nga bafuna moto third party nga bakozesa essimu ez'omu ngalo. Twagala onnyonnyola abantu ku nteekateeka eyo n'okusingira ddala abalina ebidduka. Neyanziza nnyo nga bw'otegeezezza abatulaba era abalabe baffe bonna aba telefayina okutandika n'omwezi guno nga lumu ekitongole kya Insurance Regulatory Authority kyaleetawo enkola empya okulaba nga omusolo oba insuwa ya third party esasulwa omuntu yenna nga akozesa essimu. Ebiseera eby'emabega omuntu abadde asobola okugenda ku dduuka lyonna erya insurance n'agula insurance wabeera n'ebiwandiiko by'emmotoka, naye kati tuleese enkola empya nti osobola okukozesa essimu yo ng'oli mu ddiiro lyo, oli awantu wonna w'oli osobola okukozesa essimu eno n'osasula insurance eno. Omuntu asobola okubuuza nti nga nina essimu yange ey'omu ngalo nga nzesesanga nkikola ntya? Yongera omunnyonnyola asobole okuba nga akifuna bulungi akitandike n'olunaku olwaleero. Neyanziza nnyo kaakati omuntu yenna alina essimu ate teyeetaaga kubeera na ssimu nti essimu ya smartphone nga abasinga bwe bagamba. N'obeera n'essimu eno eya bulijjo eya katooki osobola bulungi okugula insurance eno eya third party ng'okozesa essimu yonna. Ekikulu kiri nti oba olina line katugambe oli ku MTN osobola bulungi ogenda mu MTN oba omuntu yenna kati atulaba asobola okukola ekintu kino agenda mu MTN teekamu kamunyenye emu nkaaga mu ttaano kadaala oba hash ejja kuleetera ebintu by'olina okusasulwa ng'okwo kwe kuli ekigambo payment. Payment kiri mu luzungu era namba 4 eyo ojja kuginyiga ekongere kuleetere namba 5. Namba 5 ejja kuleetera ebintu ebisasulwa, ejja kugamba fees ne taxes emisolo, then onyige namba 5 endala. Namba 5 ejja kuleetera nti olina okusasula kye bayita motor third party. Kino ky'ojja okukozesa, ojja kunyiga, bw'omala okunyiga namba 5 eno ejja kusaba ennamba y'emmotoka era bw'omala oteekamu ennamba y'emmotoka ejja kulaga ebisale by'olina okusasula era ebisale ebyo by'ojja okukozesa ng'okozesa mobile money eri ku ssimu yeeyo osobole okukola ki? Osobole okusasula insurance eno. Ojja kuweereza, ejja kutegeeza nti sasula era ojja kusasula, ejja kuwa ennamba eno kati gy'otwala eri agenti yenna akulinaanye okusobola okukola ki? Okuwa kasitiika ako kw'oteeka ku mmotoka. Bannayuganda olw'okuba enfuna yaffe si y'amaanyi nnyo buli omu aba yeetaaga okumanya, abamu babuuza nnyo nti enkola eno ezze empya nze nnyinza giganyulwamu waliwo akasente nti ekendeeza ku ssente okusinga we mbadde ngenda ku dduuka kiri kitya? Neyanza nnyo ssebo enkola eno okusookera ddala nga bwe ntegeeza nti egenda kwanguya emirimu tosasulira ku ssimu. Ekyokubiri enkola eno egenda kuggyawo obufere. Tubadde n'ensonga nnyingi nnyo nga sitiika nnyingi nnyo ziweebwa abantu nga naye si ntuufu, naye onaaba nti okozesa enkola eno ogenda funa ekintu ekituufu era ekintu eky'omugaso ekigenda okugasa. Ate ekirala ekikulu ennyo kibadde nti omuntu obadde osasula ssente nga tomanyi nti emmotoka esasulira ssente mmeka. Olya ogenda ku agenti n'akugamba nti ogenda kuleeta emitwalo 10, omulala n'agamba ogenda kuleeta 8 nga tomanyi ssente entuufu kizo olina okusasula. Naye kati enkola eno egenda kuyamba nti bw'oteeka emmotoka yo mu ssimu eno, essimu yennyini yeekulaga ssente entuufu kubanga edduka mu ggwandiisirizo lya Uganda Revenue Authority n'eggyayo ebiwandiiko by'emmotoka eyo byonna n'esobola okubalira era n'ekutegeeza ssente entuufu z'olina okusasula. Nti tewali muntu mulala agenda kugamba nti ate kwongeramu mu ssente ate zewandibadde tolina kusasula oba kendeeza mu ezo zewandibadde olina okusasula. So egenda kuweera ddala ekintu ekituufu era ekiriyo. Enkola eno esosolamu abantu nti ono bw'agikozesa oli tagikozesa oba buli muntu asobola ogikozesa? Enkola eno ya buli omu alina ekidduka era ekitambulira ku makubo gaffe mu Uganda muno, naye omuntu kyalina okumanya nti enkola eno nga bwe tugambye nti ya tekinologiya ow'essimu nti egenda kuba ekozesebwa buli muntu mu ggwanga, naye ng'ezo emmotoka
eziwandiisibwa abantu njagala kino bakitegeere bulungi nti emmotoka zirina okuba ziwandiisibwa mu kitongole eky'ebyemisolo Uganda Revenue Authority nti emmotoka wenaaba tewandiisibwa mu kitongole kya Uganda Revenue Authority ejja funa obuzibu ofuna omusolo guno oba ofuna insurance eno eya third party. Olwokuba nti yensi gyetambula negyeva yonna awo wetugenda okuba nga tukozesa amasimu gaffe n'okwongera okwanguya ebintu. Naye mukulu Steven Kaddumukasa mbadde nsaba abantu eddemu bannyonnyole engeri gye basobola okusasula ensimbi ezo nga bakozesa essimu zaabwe, engeri gye bitambula. Kati waliwo yabadde talina kapeeni naye ng'akatumizza. Neyanza nnyo ssebo. Enkola eno ey'okusasula ng'okozesa essimu eri ku mikutu ebiri. Tulina ogwa MTN, tulina n'ogwa Airtel. Kati okusookera ddala nategeezezza nti omuntu aba alina omukutu ng'ali ku layini ya MTN akozesa ennamba nga bulijjo tukozesa nti okozesa kamunyenye emu mukaaga ttaano kadaala oba ash ejja kuwa by'olina okusasulira nga bwekuwe by'osasulira onyiga namba nnya. Kati namba nnyo eno ejja kulaga ebintu ebirala by'olina okusasulira omuli emisolo omuli n'ebisale ebirala. Kati namba nnyo eno namba nnya ejja kulaga nti genda ku namba 5 ojja kunyiga namba 5. Namba 5 ejja kujjirayo insurance era ejja kugamba nti third party insurance. Kati bw'onyiga namba 5 eno nti njagala kusasula third party insurance ejja kusaba ennamba y'emmotoka era teekamu ennamba y'emmotoka yo mu ddakiika emu ejja kuba ekubalidde ebisale by'olina okukola ki by'olina okusasula. Era ojja kugenda mu simu yo ogambe nti njagala ebisale bwe bityo oba 8,000 ojja kgenda mu mobile money yo ekukkirize osobole okusasula era okonfaminge era ekuwa ennamba. Kati ennamba eno gyekuwa gye tuyita reference number gy'ogenda okugenda nayo ku muntu yenna atunda insurance mu kitundu kyo ogimulage era awo wajja okusinziira okuwa stika yo eya insurance gy'oteeka ku mmotoka ng'omaze okugifuna. Tweyanza nnyo tweyanzege abadde omukulu Steven Kaddumukasa. Tubadde twogera ku nsonga eza insuwa byotasobodde kunnyonnyoka abakulu bajja kuba bakoma mu programu endala eza telefayina basobole okunnyonnyola. Kati tufune okuwumulamu okw'ekitundu ekyokubiri tugenda kudda n'ekitundu ekyokusatu.